kansembeyo na kino. Ndaba mu mawulire ne Museveni yekka ayogera bw'atyo nti Besigye ayina emisango. Tebagitugamba bulungi, baateekayo ekipapula mu court martial nti Besigye ayina omusango gw'okulyamu ensi olukwe. Kambabuulire, Besigye ekyo takikolangako, naye eyalyamu banne olukwe ye Museveni. Kambabuulire, okusooka bwe twali mu nsiko yawandiika 10-point program. Nze ne muganda wange ffe twagitayipinga. Ye yava mu nsiko n'ajja e London ng'ayagala okwegatta ne Balule, Professor Lule. N'awandiika 10 n'atuwa ne tugitayipinga, n'ateekamu constitution, n'ateekamu ebintu bingi. Bwe twatuuka wano tetwakola constitution, ani yagimenya? Okwo si kulyamu ensi olukwe, ensi yagiryamu olukwe n'akyusa constitution ey'abantu. Ffe twagikola abantu, n'agikyusa yalyamu ensi olukwe, yalyamu banne olukwe. Bali abaalwana mu nsiko bonna bye baalwanira kaakati twabituukako, yabalyamu olukwe. Kaakati ani yandibadde mu dock ng'awoza olukwe ogw'olukwe gw'okulyamu ensi olukwe? Museveni. So sijja mutya, ate bw'agaanirawo obudde bumuweddewo, ndaba atandise okuleeta omutabanyi. Omutabanyi omutwe tegukola bulungi. Siringi. Bombi bajja kugenda, tetujja kutya. Mwebale nnyo, Katonda bakuume. People power, our power. We are finishing. I want the leaders to come here, hold hands, and we sing together that song, and then we close this event. Basewo ne banyabo. I love this song. Allow me. Let's sing it. Olutalonga luwedde. Tuliyambale ngule, olutalonga luwedde. Tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala engule masa olutalonga luwedde. Tuliyambala engule, tulivimba mu Uganda empya. Thank you very much, ladies and gentlemen. That brings us to the close of this event.